ne munnange Barbie Kyagulanyi muwandiisi ate mulwanirizi w'eddembe ly'abaana n'abawala. Entebbe Express egaddwa waggulu. Oluguudo lwa Entebbe Express Highway lukedde kuggaya enkya ya leero olw'ebitongole by'ebyokwerinda ebitegulula bbomu tewali mmotoka gye bikkiriza kuluyitako. Akalippagano k'amaanyi nnyo ng'emmotoka zonna kati ziregiddwa kuyita ku luguudo lw'Entebbe olukadde era adumira poliisi mu Kampala n'emiriraano Rogers Nsereko Kawuma aliko by'annyonnyola. Kuno kutegeeza abantu bonna abakozesa ekkubo lya Express Entebbe Express nti waliwo aba bomb squad abalina bye banoonyereza ku kkubo eryo era nga traffic yenna divertingibwa okudda ku Entebbe Road enkadde okudda mu kibuga era n'okugenda Entebbe. Mugumikirizeeko akalipagano kangi naye tugenda kulaba nti embeera yonna edda mu nteeko musobole okutambula kinnawadda naye kaakati ekyo kyekiriwo era nga tusaba mugondere abasirikale ba traffic babagamba okukola embeera bwe naabazze mu nteeko tujja kuddamu tubate kutambule nga bwe mulina okutambula. Mwebale nnyo, mwebalire eddala. Nga Uganda yeegasse ku nsi yonna okukuza olunaku lw'abakyala olwaleero. Abamu ku bakyala bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo bawadde bannaabwe amagezi okukozesa tekinologiya aliwo okutandikawo wamu n'okuyitimusa emirimu gyabwe basobole okwongera okwekulaakulanya. Olunaku luno lutambulidde ku mulamwa buti obwenkanya mu bwensoma sayansi ne tekinologiya olw'obwenkanya mu kikula ky'abantu ng'emikolo emikulu giri mu Sanga Town Council mu disitulikiti y'Ekiruhura. Minisita wa sayansi tekinologiya n'ebyobulamu Dr. Monica Masenzero Masanza agamba nti olunaku luno luteekeddwa okuyigiriza omwana omuwala okwettanira tekinologiya baleme kubirikira balenzi. N'omwana w'obuwala olunaku luno lwakutukabira mulanga eggwanga lyaffe erya Uganda ne gavumenti ffenna batuwa omukisa okulaba nti tetusigala mabega. Bannange ku lunaku luno olw'abakyala naye ate nga lunaku lwakuzuukuka okulaba bintu ki bye tubadde tusigadde emabega. Ekintu ekimu gye tusigadde emabega kw'okumanya n'okukozesa sayansi tekinologiya n'obuyiiya. Mbadde ndaba ku results ezifuluma eza UNEB okuviira ddala ku primary abaana b'obuwala tetukoze bulungi sayansi era ab'obulenzi naye bannange sayansi si w'abasajja naafe abakyala tumusoma baddawo bakubiriza twenyigire ennyo mu sayansi kubanga ebirimu egijja n'emikisa egijja giri mu sayansi. Dr. Ruth Billings Kakasolo akulira projects mu kitongole ki Private Sector Foundation Uganda agamba nti omulamwa guno gujja kuyamba nnyo abakyala okumanya enkozesa y'emitimbagano okutumbula wamu n'okutandikawo emirimu. Nti omutimbagano guno ogwa internet oba ICT tusobola okukozesa ddala okukola ebitunzi gwe WhatsApp oba TikTok tetukozesa lugambo manye abakyala kuba lukozesa nnyo mu lugambo okuwuliriza olugasa okumanya oli ageyaani ebintu ebyo tubikozese okwekulaakulanya okunoonya obutale kubanga tusobola okumulisa ebyo bye tukola. Omukyala omulese guno ne bwaba nga talina dduuka mu Kampala bw'obeera nga olina embogo yawe osobola okukozesa omutimbagano gwa intaneti nonga abantu embogoya gyali n'engondo gyali n'esemegisa era n'ofuna abantu abatono bakugulako wuuli kakati olumubeera butamanya olumubeera bukiikiiki era kitya nti tulina okukozesa abaami etuyamba kuba abakyala bano abasinga betwogerako abamu abaami baabwe babayambe obeera omwami n'akuyambako ng'olina ky'okola. Rose Namayanja Nsereko amyuka Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM agamba nti abakyala bamanyi enkozesa ya tekinologiya bayambe nnyo bannaabwe okuyiga basobole okutambulira awamu. Mu Uganda abasawo abakyala bali ebitundu 37 bayinginiya bali ebitundu 7 abakubi ba plan oba architects bali ebitundu 2 butunula social media n'olwekyo digital divide abakyala bakyali mabega ku bya tekinologi bw'otunulira mu mirimu egiri mu gavumenti abakola mu bitongole ebirimu ICT
abakyala bali ebitundu 31 abaami nga bali 68 n'okusoba. Ekirala nti ku social media ono mu kifo ky'okuvumirira social media twongere kunnyonnyola abantu n'abakyala nabonna wamu nti social media tumukozesa tutya okufuna ssente, kubanga ensi endala zikozesa social media kufuna ssente so si lwalirwoka. N'olwekyo ogwaffe kwongera kubangula mwana muwala akozesezza atya social media okwejja mu bwavu ng'alanga by'atunda ng'asomesezaako abantu n'ebirala ng'ebyo. Ye Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku tekinologiya Oweekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebugwawo agamba nti wadde nga enkola ey'okukozesa emitimbagano nnungi naye abakyala bateekeddwa okugyegendereza ennyo. N'olwekyo twebaza abakyala nti bagenze nnyo mu maaso mu kuyiiya, bakoze ebintu bingi nnyo baluka balima ebintu bingi basobola okuteeka ebintu byabwe bye bakola ku masimu gaabwe. Abakyala waliwo ekigambo ky'amasimu, wadde nga amasimu malungi nnyo gatuyamba kakati okwekulaakulanya, naye ate era amasimu tuleme galekera nnyo baana abato kubanga ate kuliko ebintu ebitali birungi ku masimu kati betuzudde ate ebyonoona abaana baffe. N'olwekyo naddala abakyala kuba musinga okubeera okumpi n'abaana, mwegendereze nnyo amasimu gano, abaana engeri gye bagakozesaamu ate galeme kuboonoona. Ye Hajat Sofia Nalulejjuuko ssentebe w'akakiiko akalwanirizi k'obwenkanya aka Equal Opportunities Commission agamba nti abakyala waliwo bingi ebiteekeddwa okusooka okukolerwako mu ggwanga okusobola okuwa abakyala omwagaanya okweyagalira mu mulembe gwa digito. Mu Uganda gamaziba gali nti bantu bakozesa nnyo amasimu era enamba y'abantu abalina amasimu yo yeeyongeredde ddala, naye challenge ezimu ze tukyalina mu Uganda kwe kubeera nti network coverage olumu ebeera nzibu, naddala mu bifo ebyo ebiri ewala amasannyalaze kwakakati okusobola okukozesa essimu yo olina okubeera ng'ogikyaginze. Wenkubirira mukwano gwange wona minisita nankabirwa abeere nga amasannyalaze agatuusa mu kitundu kya Uganda, n'abantu abalina puroguramu za sola nabo bayambe bannayuganda buli wamu we bali abantu basobole okubeera nga babeera ku mutindo guno. Era njagala kukubiriza abakyala bonna bonna gye bali bagezeeko okubeera nga babeera ne skills ezikozesa endigito. Ye Minisita w'ekikula ky'abantu emirimu n'enkulaakulana Betty Amongi agamba nti gavumenti ekola ekisoboka kyonna okulaba ng'eziba emiwaatwa egiremesa abakyala okunyumirwa sayansi ne tekinologiya. As you are aware, His Excellency the President has refocused this year's budget on paying for science teachers and ensuring that both in primary and secondary we have science teachers motivated. So the issue of science teachers from the lower level to secondary to the university prioritized is very important to address that gender gap. The infrastructure in schools and in technical institutes where science and technology on skills training are being prioritized and the government has established technical institutes in all the 12 sub-regions in the country. Also under UCC and Ministry of ICT, they are distributing computers in all government secondary school with internet to facilitate that access to internet. Nabikyali awo Ssenkulu w'ekibiina ki Men's Forum Against Domestic Violence Lauben Muhabuza asabye gavumenti erowooze ku baami mu nteekateeka zaayo ng'emu ku ngeri y'okukendeeza obutabanguko mu maka. Natugenda kunaku lw'abakyala olunaku lw'enkya era kuno zigenda okuddirira nti ng'enteekateeka gavumenti yonna gyeyina okutumbula abakyala abaami babeere namba 2 kubeera ku mwanjo nabo basobole okuwagira abakyala baabwe kubanga tojja kukwata embuzi ogiwa omukyala ng'omukyala gavumenti agenda kugirundira ku ttaka ly'omusajja ate tebakkaanya yabba endagaano ey'ekibanja yamuzaalira abaana batali bale mwezi muzibu olowooze nti agenda mukulaakulanya mu maka bantu bali bateeka okuba nga bakulaakulanye kati gavumenti bw'ereeta enteekateeka yakuggyako omu tegeeza nti abasajja bw'obaleka emabega kubanga kireeta abasajja batwala ebitundu 7 awaka kati omuntu atwala ebitundu 7 bw'omuleka bategeeza omwetaaga nnyo era bawulira eddoboozi lino gavumenti ng'eteekateeka olunaku lw'abakyala minisitule obugenda abasajja bateeka okuba ku mwanjo okulaba nga bawagira abakyala baabwe.
Muhabuzi akuutidde abaami obutageza kutwalira mateeka mu ngalo kubanga kafuuka kakodyo kakubagako bintu. Baayoloote wamwe abalina emisango giri mu kkooti nga bali gibuzaabuza baletuukire tugende tulabe ani akubuzaabuza mulamuzi kikaati ani yamukuza ani yamuteekateeka tulabe ekyetwasaba ne pulezidenti ekkooti z'amaka kkooti y'amaka ebeeramu ekyomulamuzi nga talina na musajja nga tebamubasanga nako naye nga yasala emisango gy'amaka talina wadde mukyala twagamba ddala ne mwanyootola nti dipaatimenti za poliisi zibe omuntu akulira ate famire y'amaka nga naye yennyini talina gyafumba nga talina na wadde gyawasa ng'ate yatula mu nsonga z'amaka kati omusajja bw'ajja ng'alina obulumi anaamutegereza naye talina mukazi. Abatuuze ku kyalo bakijjulula mu ggombolola y'e Bulera mu disitulikiti y'e Mityana baguddemu ekyekango. Omuntu ow'okuna bw'afiiridde mu ddaamu ya kampani enkozi y'amajaani eya Tororo and Mityana Company Tea Estate tamutteko. Omugenzi ategeerekese nga Ngalambe John Bosco ow'emyaka 6 kitalo ddala. Omusasi waffe Membe John y'alina ebisingako awo. Wetuukidde mu kifo kino tusanze abatuuze bali mu kaweefube ow'okugyayo munnaabwe yafiiridde mu mazzi oluvannyuma lwa DPC w'Emityana Swaibu Tabani okubategeeza nti amawulire g'okufa kw'ono agategedde kawungeezi nga mu kiseera kino akwataganye ne balubbira wabula nga bagenda keera olunaku olwaleero okugyayo omulambo. Bano bategeezezza nti omuntu ono kati waakuna ng'afa mu nfa bweti wabula ng'obuzibu bwonna babutadde ku kampuni eno etaafaayo kusiba kati kyokka ng'abatamiivu bayitawo bangi ng'ekkubo lino liyisa n'abayizi abagenda ku masomero. Tukuba emiranga tugamba batuyambeko ngo tebakoze tebatufaako kati omuntu waffe era ngo yaguddemu kati mu kugwamira kwe kuva oba banaatuyambako tutya ngo tukole ki? Twetaaga security. Twetaagisa security wano baje batuyambe omuntu waffe tukole ki? Tuyamba ng'amazzi tugafuna tumujeemu naye batutereko security emala. Security ekijje mwagala twetagako akatimba oba oliawo kubanga nange omwana owange asobola okuva ku ssomero n'agwamu okiraba tuba tufuna obuzibu ng'obwo naye security tugisaba etuyambe daamu etekebweko akatimba. daamu eno yenkanite nene kubanga bw'ogenda eri mu makati oyinza n'okufiira n'okusukka ekkubo liri baaliziba kampuni yennyini netugobayo naye kampuni webanga esobola otuwa obuyinza oba esobola otuyambako etutereko akatimba oba etuwe security emala. balinga bana naye buli omu abiraba bulabi bwatyo nebikola ki nebikomaawo. Tubale tusaba tumugyeyo tumuteeke waka alina abantu be naffe weetuli. Poliisi atugambye nti ejja kujja kumakya. Mu kwogerako ne DPC w'Emityana Swaibu Tabani ategeezezza nti enkya ya leero bagenda kulukiriza nkokola okulaba nga bajja mu kifo kino ne balumbira okuva ku nnyanja Wamala okulaba nga banyolola omulambo gw'omugenzi. I am aware of that drone. Yeah, I've told the OC that she's ready like I was supposed to use the fire brigade. So I have told them let them preserve the thing and we shall be there in the morning. Yeah, we shall come. I myself personally I will be there. Let's move on. Leave it the way it is. We shall come in the morning. In the morning we shall be there very early. It's ready. It's also headed for officers to go into water. Manager wa kampuni eno Francis Mukonyeze ku lukomolo ssimu ategeezezza nti kituufu ddaamu eno yaabwe wabula ebisingawo tutuukire OC wa police station y'e Bulera. The dam belongs to the company. So in any details regarding the completion and all that, and they establish the board of that, then they will refer you to the human resource manager, the spokesperson of the company, but not you. After consulting the wrong person who may mislead you the more. Tuviridde ku kifo kino okusanga mukaaga ez'ekiro tulese abatuuze bapondoose emiti gye babadde batemye okusikayo munnaabwe nga bagirese oluvannyuma lwa DPC okubategeeza nti be balina obuyinza okugyayo omulambo guno. Ku lwa CBS FM Mandi Lady avubuka b'omulembe Omutebi nze Membe General mu disitulikiti ey'Emityana. Mu mboozi yaffe ey'obutonde bw'ensi nga tujaguza olunaku lw'abakyala tukuleetedde omukyala eyasema tukasa abayeekera Yozefu Kwanyi nga kati alabirira nsolo za mu ttale. Omusasi waffe Diana Kibuuka alina ebisingawo. Barbara Alapo ye mukyala akulira abalabirira ensolo ku Uganda Wildlife Conservation Education Center Entebbe Zoo. Mu Lungereza bamuyita animal curator. Omulimu gwe gwakulaba nti ensolo zonna zisula bulungi
ziridde bulungi ate saako n'okulaba nti ezo ziba zeetagisa okufuna obujjanjabi zibufuna. Omulimu guno agumazeemu ebbanga erisukka mu myaka 15. Wabula katono ekirooto kye kino kye yeegomba okuviira ddala ku myaka 9 ekyokukola mu bisolo kife oluvannyuma lw'okuwambibwa kkoni mu mwaka 1996 bwe yali asomera mu ssomero erya Aboke Girls. Okubawamba babajja mu doomu, babajja mu class, Bakijja mu doomu. Sawa zaali 6 gwali independence night bajja ne bamenya amadirisa ne bayingira mu class ali musinya kati bawanga okuva musinya wafa kasinya twasulanga mu nsiko twasulanga mu nsiko ate nga nti si nsiko nti eryawo nsiko nnungi mugendera ddala eri mu nsiko gye mumanyi nti bagenda wali suspicion nti omuntu ali wali ate bw'oba ofumba muka tegulina kulwezinga wanga omuka gulaga nti eri waliwo wali abantu jjukira ne negundi UPDF nga naye yali etunoonya mu buwambe wabuukayo otya twatoloka butolosi bagezako emirundi 3 gwasooka gwagaana balukwata ne bakizzaayo ogwokubiri ffe tebatudde then ogwokusatu twasaasiiginga naye nga tulinamu n'okutya omukufe yafuna nedayoluyakira nokutyamani bagenda kukola biki wakusanga mutoloka mwavaayo mwena 30 twavaayo nze navaayo naye n'abawala abalala 2 abasigadde ne bakola bati kati abasigala kale buli omu yafunanga engeri ye ey'okuvaayo naye nga mulimu abalala 15 bwe batwala direct Sudan kazini yatwaliwe kamera alapo yamala n'addayo ku ssomero okutuukira ddala e Makerere gye yasomera omulimu guno ogw'okulabirira obutonde naddala diguri 2 era nga gumweyagaza. Ekintu Katonda kyatuwadde ekirungi ennyo butonde era ensolo zezimu sono tulina ozikuuma kati wetuzikuuma obulungi nakyo kitupikira okukola ki okuuma nemuyamalina buugi bwanywa mweno ensolo muziwa obuugi zirina kunywa sukaali zirina kunywerako amagi eryenvu supplements calcium biki kati mweno temusobola giwa muntu naye ate ensolo zirya anti kati ffe tuli mu nsolo era tuliga n'abalala abali mu malwaliro amalwaliro ga gavumenti yonayina gye bali basomere ku ffe bwe baleeta eddagala ly'omulwadde baliwo omulwadde era ku budde amazima gennyini ku lwa 89 akatonyeze BMR so radio y'abavubuka b'obunene mu Mutebi ndi Diana Kibuuka. Business News amawulire g'ebyobusuubuzi wano ku 89 akatonyeze BMR so Business News amawulire g'ebyobusuubuzi. Mu kujaguza olunaku lw'abakyala olwaleero bo abakyala abakola emirimu egy'enjawulo beekokkodde abaami abasudde obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka. Omusasi waffe Farida Bongole yalina ebisingakaawo. Abakyala bayaaye okuleka abatuzaala okutandikira ku myaka 20 okutuukira ddala ku myaka 3 oba 4 bayaaye bonna buli lw'okwatako ayagala ssente tewakyali mirembe. Newankubadde nga olunaku olwaleero eggwanga lyegase ku nsi yonna okujaguza olunaku lw'abakyala naye bangi naddala bamufuna mpola bagamba nti tebukyalina amakulu okuggyako lwabo abali mu gavumenti nga n'abandi bagamba nti abasajja be bandirujaguza kubanga bawerako be bafuuka abakazi nga bagala kuweebwa buweebwa. Kitandikidde ku bakyala ab'omu butale lwandivuddewo ne lufuuka lunaku lw'abaami kubanga obuvunaanyizibwa bwonna bwaggwaawo kati abakyala kulinga basajja buli kimu tukyekolera njagala alina bandi mutuyambe muswala mwe banyini mwe mubafuuka abakyala mwe mubamutandika okujaguza osanga abakyala 8 ku 10 nga buli omu kubanga yalina obuvunaanyizibwa bwewaka abaami bo babeerawo bezi n'okwewaana beewaana omukazi atalina sente talina kyanyamba. Bali badde olunaku lw'abakyala lukoma ku bamaama baffe naye essaawa eno buli mukyala gw'osanga nga si mukulu aba yeenoonyeza bibye obawulira bakugamba beetaaga ssente obufumbo bwafankuwe buli kimu beetaaga ssente. Kituuseeko ne mu bakyala abatunda ebyokwewunda by'abakyala naddala ab'okugazalandi mu Kampala. Tolabirira omusajja n'omusasulira akatigo n'omulisa n'omwambaza akola mungu akuzaalamu n'akulekera obwana n'olabirira. Abaami bajja kusobola abakyala bambale komesi banyimbe. Sirina lunaku lw'abakyala lwempuliddemu ndi ku mbere nga nakyali anti sente tetulina. Museveni twamugazalandi atuwa ku katende kwekulambula
awabalina ati olunaku lw'abakyala mbandwagazaaki ninga musajja nze sirumanyi. N'abakyala b'omu Kinnamwandu naddala abafumba emmere beekokodde abasajja twabakoowa tebakyayagala kutwala buvunaanyizibwa nga balabirira mukazi omu. Baagala abakazi 8 kati ekivaamu bo be baagala mbu babalabirire. Kolayo ebiri ng'atwalira mujjawo kati tetwakoowa katukole ezaffe tujja beerawo. Tetulina kwaliba tulina kutula waka mwani atulagire. Si omwaga nti babajja mmanju. Mmanju ki? Mbadde nga bwana mu Kinnamwandu bayagala. Tebakyayagala kukola. Balabirira abaana bali awo. Taata abaana bamuwasa ne bamutwala. Fene twesigalira wano tukola abaana tubalabirira bali abanywa era balirira. Bo bakola gwa kwewaana nina omuwala wange siriyasiki. Era balina n'obeera ewaka bafumbe singa batemera ddendagala ne bafumba kubanga kye basigalira kyokka tebakyalina buvunaanyizibwa bulala. Kituuse n'okwekyo bategesendagala. Yes, kubanga tebalina obuvunaanyizibwa wadde tebaweerera baana tebaleka ssente waka. Ye omubaka pulezidenti mu Kampala Amina Lukanga awadde enjuyi zonna amagezi. Abaami baffe mbasaba muddemu mu renewing emirimu yammwe muddemu oddiza obuvunaanyizibwa mulabirire amaka gammwe abakyala tubayambeko nti bwe mbasasudde school fees tekitegeeza nti teeka gobe nga tosobola kunoonya zisasula school fees addako. Lwakya nammwe enteekaniza ebbiri CBS Maddiso zeffaidde Bongole mu Kampala. Olusekesero lw'emizannyo Sports News Beat wano ku Maddiso olusekesero lw'emizannyo. Nga twetegekera empaka ez'akamalirizo ez'ebika bya Buganda, ttiimu ezaatuuka ku luzannya lwa finals zisabiddwa okwongera okweteekateeka okusobola okwolesa omutindo omulungi. Empaka zino zikomekerezebwa ku lw'omukaaga lwa Ssabbiiti eno ng'olugave lutunka n'endiga mu gw'abasajja ogw'ebigere, so nga mu kubaka engeye etunka ne mamba gabonga. Ssentebe w'olukiiko oluddukanya empaka zino Katambala Haji Sulaiman Magala asabye abakulu b'ebika bonna mu Buganda okukunga bazzukulu baabwe okujja mu bungi mu kisaawe ewankulikokko. Nkubiriza bajjajjaffe bakatikkiro b'ebika ebyenjawulo okubeera nga mukunga abazzukulu mu bungi okubeera nga bajja tumalirize enteekateeka eno gye twateekateeka obulungi ng'ate mukijjukira bulungi twagiteekerateekera mu bago pya. Nkubiriza bateam managers bonna okuleeta abantu baffe bonna gye twatandika nabo emipiira gyeze. Njagala okusaba abazzukulu ba Buganda naddala abavubuka Ssaabasajja Kabaka bwe yakwasa omulembe guno omuteri okubeera nga mweyuna enteekateeka eno mujja tuyimirire wamu, lwe tunaayimirira awamu tujja kuba tulaba gye tulaga. Mukama bampera omukisa nga mujja. Nga tugenda mu geebweru bingi byogeddwa naye bino binajjukirwanga nga bikutuusibwako Yuga Chick Poultry Breeders Limited abatunda enkoko eza broilers ne layers, emmere y'enkoko ey'omutindo awamu n'eddagala. Yuga Chick Poultry Breeders Limited ku lw'obulunzi obuzza amagoba. Ebimu ku bikakkanya ekitiibwa ky'abakyala ensangi zino be bamu okuganza abatali ba myaka gyabwe. Katujjukanye endowooza z'abantu ab'enjawulo ku nsonga eno. Abakazi berabizuula ati nno tebalina kwambala mpale obufumbo bujja kuddamu butereere. Osobola okuba nti omuteekamu emitwalo egiwera ebiri ebiro oba esatu ku lunaku. Osobola okuba ng'osobola omuvula omutwalo ku mulimu n'omudropinga webadde akozesa omutwalo ogwa lunaku nga takuteekamu naye ng'alina akalenzi kamu okujja ettaano n'aga nti oyo ye mwami. Nkugambye amaka 10 kizibu okusangako amaka wadde erimu ng'essimu y'omwami n'omukyala zikwatagana. Tewali bwe mwateekaawo essimu y'ensibe abakazi b'ennaku zino bwe bali WhatsApp bwe bwenzi obwasookera ddala obukulembedde ensi eno. Kaakati abakyala basaana beetereeze obufumbo obw'ekitiibwa. Bw'ofumbira omwami wadde kaami katono wadde kafaana katya manya nti akuteekaami Tulise twayitukuula abasajja n'ensangi zino bo be batukuula. Kandi oba olina ennyota ya musajja ofunayo muvubuka muto oyo ne bw'oba omupangisiza omusasula asobola okubeererawo. Tekyetagala kupangisa kiri awo kuba nabo balina ebizibu byabwe. Wafuna mama nga naamuguliranga ekyemisana n'ekyeggulo namuwa ne transport amubeezaawo era nadde ekivulira n'abeerayo naye kimubeezaawo kanange ekizibu kyange kyenjagala kimmalidde nabo balinaga keya yakulya kuba nabo tebakyalira bali ku street bejeera bwenjezi.
si mukwano naye ensonga za byanfuna kati kyobola nti abavubuka baagala bino ebikazi ebikadde kuba kusoberwa kati omuvubuka omuto ate bwakwana gwe maama kwegamba akumalako ebirowoozo byonna n'owulira ng'ate omutima guweweddde naffe kyova olaba tubeera bwetutyo olaba ng'owewedde olwo gw'omwoyo mmekawo omuvubuka omuvubuka era muteesa nga munaaye weeyiye era akasaati kaakwe abakyala mususiza obwenzi abasajja mugenda batemula butemuzi abakazi bafuuse bapakasi mu maka gaffe seetezo n'afuna mu transport n'agenda wa boyfriend we ate mujukireza abakazi tebakyawa we yasookerako ayinza n'okuddamu n'addamu n'amwagala kubanga iwo ayina waasula otasobola mupangisiza waasula abakazi mulekeraawo obwenzi naye omusajja bw'okwata mukazi wo ng'ayenze kuba enduulu abakazi abenzi bonna mubakwate mubaze waabwe. International News gano ge mawulire okuviibwira eggwanga wano ku Manduso. Aboludda oluvuganya mu Democratic Republic of Congo si bamativu eri enteekateeka za President Felix Tshisekedi ez'okwongezaayo okulonda mu ggwanga eryo olw'embeera y'ebyokwerinda etali nnungi. Aboludda oluvuganya bagamba nti tewali nsonga yeetaagisa okwongezaayo okulonda nga ne President Felix bye yasuubiza okukola bimulemye naddala mu kukuuma abantu emyaka kati giwezeena nga tewali kiteekeddwa mu nkola era okulwanagana kugenda mu maaso mu ggwanga erya Congo. Bagabadde ag'obudde buno nze Dr. Nakujjoloba atudde ali Mmengo omukubiriza abakyala okulabirira ennyo amaka gaabwe n'okwesiga Mukama mu byonna n'okuweerera abaana naddala ab'obuwala. Beeyanza nnyo Ssaabasajja Kabaka okumpa omukisa guno okuweereza nga mpeereza ku leediyo CBS FM. Tuli basanyufu nnyo nti musobodde okutuula ne muwuliriza amawulire ag'olwaleero yenze Barbie Kyagulanyi Tungo era nga bwe luli olunaku lw'abakyala nga tuyozaayoza buli omu asobodde okubaako kyakola okutumbula eddembe ly'abaana ab'obuwala n'abakyala okutwaliza awamu. Tubagaliza olunaku olulungi, Katonda abatukuumire.